Amabwa gamanyiddwa nnyo okukwata mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo nga gava ku bintu ebitali bimu. Okusinziira ku Dr. Mary Aheebwa okuva mu ddwaliro Mengo, mu mbeera eza bulijjo waliwo abantu abafuna obulumi ku maaso ne bakanya kutonyezaamu buddagala. Naye obadde okimanyi nti n'amaaso gafuna amabwa? Ulcer ku maaso tugiyita cornea ulcers. Gayinza okubeerako mu lulimi olwangu kifaanana nga ebbwa ku liiso. Okufuna ebbwa ku liiso nga bw'ofuna ebbwa ku mukono ne ku liiso wayinza okgenda kaki ebbwa. Amabwa gano galeetebwa ebintu eby'enjawulo okusingira ddala obuwuka. Ebbwa ziyinza okuva ku infection. Buyinza okubeera virus, buyinza okubeera fungi, buyinza okubeera bacteria. Kino kiyinza okuwa ekibuuzo nti obuwuka buno butuuka butya ku maaso? Tugambe nti oli mu nsiko, oli mu kutema ng'ebintu ebikoola biki ekisubi ne kikukuba ku liiso. Ekisubi ekyo kigenda ne kisala eriiso ne kiteeka mu ki obuwuka. Ebyembi ate abantu abamu bw'awulira embeera ey'enjawulo ku liiso lye bangi basalawo okwejjanjaba mu ngeri gye babeera basobodde. Omulina okutonyezaamu eddagala ery'enjawulo, omusawo agamba kino kisajjula embeera. Sinti buli eye drop y'amaaso nti ogikozesa ku bbwa. Waliwo specific eye drop oteeka mu liiso. Kati bo bagenda mu drug shop si mu kliniki ne batandika okuteeka mu liiso. Ate nga ka eye drop ako nako kagenda okukola ebbwa kutabukira ddala. N'ogenda eyo ne bakuwa ebikoolakoola nti nyigira ku liiso. Ate ebikoola, by the way, that's another thing that can also make corneal ulcers very bad. Obubenje obw'enjawulo ku liiso nabo busobola okuliviirako okukosebwa ne lifuna ebbwa. So nga ate waliwo n'abantu abamu abafuna embeera ku maaso gaabwe ng'ekintu ne bakimukoonako eriiso teriwulira newankubadde okulumwa. Abalala balinako just issues with their eyes called neuropathic ulcers. Ne baluzinga sensitivity mu cornea. Bafaanana nga bano abalwadde ba sukaali abaluzinga sensitivity mu bigere n'awalala ne batandika okufuna ki amabwa. Endya embi esobola okuviirako omuntu okubulwa ebiriisa ebimu mu mubiri ne kiviirako eriiso okufuna ebikalu ebivaamu amabwa. Vitamin A deficiency, eriiso ligenda ne likala, bwe likala ne litandika okufuna ki amabwa kubanga the conjunctiva on the eye and even the cornea itself are not meant to be like that. Tebisaanibwa kubeera nga bifaanana bwe bityo kati nga bikalu. Waliwo n'abantu abalina ennyama etulamu obukowekowe yakyama ekibuviirako okweweta nga budda mu liiso okkakkana nga bulisaze. Kati abalala bagenda ne bafuna obukowekowe nga eyelid yakyuka ng'obukowekowe bwakyuka nabwo nga busalalala ku liiso. So that continuous irritation, kati they cause small abrasions. Kati bw'otabujjanjaba bulungi buyinza okutuuka ki ulcers. Abambala emmunye enkolerere nabo babeera mu katyabaga k'okufuna amabwa gano. Kubanga oba okwatuuza ku liiso ate bw'oba otambula mu nfuufu n'egendamuwe, chances of getting irritation, exacerbation. Abalala bagenda ne baswimming with their contact lenses, and yet sometimes there's what we call there are some microorganisms. Newankubadde kisoboka okuba ekizibu okumanya nti olina ulcers z'eriiso ng'omukugu takwekebezze, waliwo obubonero obuyinza okweyoleka nti wandiba ne cornea ulcers. Eriiso lijja kumyuka, lijja kuba nga likuluma, lijja kuba nga lireeta amaziga, ojja kuba nga olina light sensitivity ng'ettaala toyagala likube mu liiso, ojja kufuna nga eriiso toyagala, you don't want to open the eye ng'oyagala kulizibiriza kubanga buli kutemya oba oyisa ku bbwa. Omusawo alabula nti kikulu nnyo okujjanjaba ulcers zino ne ziwona kubanga bw'otakikola osobola ddala okufiirwa eriiso lyo. Ebbwa liyinza okugenda ne likula eriiso ne lyabika, ebintu ebiri munda ne bifuluma, oba nga teryabise nga wagendamu amasira mu liiso munda, ekisigadde kati kujjamu ki liiso. Ng'ofunye ekizibu kino waliwo by'olina okwegendereza okwewala okusajjula embeera. Hygiene y'eriiso, bino ebyokukwata akatambaala k'okozesa kusiimula feesi ntuuyano n'okateeka mu liiso, awo oba okola disservice to the eye. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole Kiseva Foundation, mu Uganda abantu abasoba mu mitwalo 93 amaaso gaabwe gaaziba, so nga balala emitwalo 47 mu 1965 balaba kitono. Kino kifa ku ndwadde ez'enjawulo ezirumba amaaso ne zitajjanjabwa bulungi.
olw'okuba nga buli kitundu ky'omubiri kirina omugaso gwakyo ogw'enkizo n'amaaso gasaanye okukwatibwa ng'akalira okugeewaza okuziba. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.